Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa agugumbudde nnyo abavubuka abasoma ebintu ebitategeerekeka mu matendekero aga waggulu nti bano be basinze okubonaabona n'ebbula ly'emirimu mu nsi. Mwami Yoweri Museveni bino abyogedde asinziira mu disitulikiti y'e Buikwe ku mikolo egy'okkuza olunaku lw'abakozi olw'ensi yonna, n'agamba nti abantu bangi basomye ebintu ebitaliiko mirimu, kwe kuwabula nti Uganda okuvvuunuka ebbula ly'emirimu eteekeddwa okusoosowaza amasomo omuli okufumba kubanga buli lukya abantu balya. Are the courses which don't have relevance in the job market. Ebitayamba binza kugaso oli mugezi omanye ebiri Bulaaya omanye ebiriwa naye wano omukatale wano twetaaga ennyanja. Recently I met some young people. They have got degrees in Swaswa, you know Swaswa, and another one in procurement, another one in psychology. I asked somebody who had BSc psychology, what will you do with the bachelor of degree in psychology? He says, I can look at you and know what you are thinking. Then I said, but how many jobs are there for that? He said that he can work in prisons and see which prison want to escape. So then I said, but how many prison jobs are there in Uganda? Omukulembeze w'eggwanga era awadde abavubuka abakaaba ebbula ly'emirimu amagezi nti bagoberere nnyo enteekateeka za gavumenti ez'okulaakulanya abantu balwanyise obwavu. Sente zino zenteeka mu miruka ne mu UDB zigenda kudibya ba money lenders na banki z'abanyunyusi, commercial banks. So don't come here and cry, say, oh, we borrowed money, we have collapsed. Abanyankole bagamba nti eyetuze tebamukabira. Omuntu eyetuze okabira waki. The accommodation for the workers in the industrial parks. We are going to make sure that we make it part of our policy that an industrial park, we must get land nearby, investors to build low-cost houses nearby as part of the industrial park development. Yamyuka omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Lupo yeebazizza President Museveni olw'okukkiriza nga n'ateeka omukono ku mateeka agagendererwamu okutaasa abakozi ku mirimu gye bakolera. The formulation of good policies and laws that promote the welfare of workers, the interests of workers, and indeed the concerns of the employers. Oftentimes, Your Excellency, you have provided a platform for dialogue between employers and employees, which has translated to a very stable private sector. Enteekateeka zonna ziwedde ez'okuggulawo empaka z'emizannyo egy'ebika by'Abaganda 2026 ezigenda okuggulwawo olunaku lw'enkya mu kisaawe ekya Muteesa 2 e Wankulukuko. Olukiiko luteekateeka empaka zino nga lukulembeddwamu minisita avubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga lulambuludde enteekateeka yonna eneegobererwa olunaku lw'enkya. Tugenda kubeera wano ku makya era ng'emiryango gigenda kuggulwawo ku ssaawa 2 ez'okumakya. Okuyingira wano gwe yenna agenda okujja ku mizannyo gyaffe egy'omwaka guno ojja kuba weetaaga okuba nti oli muyite era ng'olina ekiraga nti wayitiddwa ye kaadi yo oba tiketi yo ekusobozesa okuyingira mu kisaawe wano. Mmwe abazifunye mwenna muli bayite, naye atayina kaadi eyo atayitiddwa mu ngeri yonna bw'onaatuuka ku mulyango bagenda kusaba enusu 15,000. Enkola yaffe nga bweri bulijjo abaana bajja kuyingirira bwereere. Ku ssaawa 3 ez'okumakya ebika bijja kutandika empaka ez'okubaka. Ku ssaawa 9 tujja kuba n'omupiira ogenda okutandika olunaku lwaffe. Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga era akakasizza nti ebyokwerinda biri gguluggulu naddala nga waliwo n'omupiira ogugenda okuzannyibwa ku bitaala ku ssaawa 1 ey'akawungeezi wakati w'abazzukulu ba Muyingo ab'Omusu ne bazzukulu ba Katongole Mugatta ab'Ente. Tukoze enteekateeka n'ababyokwerinda kubanga omupiira gwaffe gwa kiro, omupiira gwaffe guli ku ttaala. Bannaffe ababyokwerinda bagenda kuwa obukuumi abantu ba Kabaka abagenda okujja wano nga bagenda bakuuma nga bali ku kisaawe ate babakuume ne mu makubo agaliraanye Wankulukuku. N'olwekyo ebyokwerinda bya kika kya waggulu mufube okulaba naye era gwajja ebyokwerinda bitandikira ku ggwe Ssekinnoomu awo ne bannaffe bakuwa eki
obukuumi obwetaagisa. Ab'ebyokwerinda bateeseteese okulaba nti amakubo ago agaliraanye kisabo ky'ewankuluku waliwo obukuumi obukola ki obumala. Naye mbakubiriza abantu ba Kabaka ebyokwerinda bitandikira kuggwa omuntu, tojja na bintu bingi nnyo. Ku lw'olukiiko luteekateeka empaka zino, Dr. Sala Nkonge Muwonge amyuka ssentebe ku ludda olw'empaka z'ebika y'Abaganda ez'okubaka akowodde ebika byonna okujjumbira empaka zino ddala nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye ku mulundi guno ebika byewandiise ku bwereere. Ku ssaawa 2 emiryango giggulwawo, abantu bwe bawulidde ebika bivuddeyo nga biwera, gwani asigalayo. Ku luno Ssaabasajja akutunuulidde kubanga okwewandiisa kwa bwereere, okuyingira kwa 15,000 essaawa esembayo yeno. Tulina ttiimu zonna kumpi zeewandiisiza kubanga kya bwereere. Ssaabasajja Kabaka yasiimye ne tukola ekintu nga kya bwereere, era kyekanaakutanda ng'oli mu kika kyo n'otajja ng'ate ebintu Ssaabasajja yakoze nga bya bwereere, ojja kusuwala mu nsi muno. Okwawukanako n'emyaka egiyise ku mulundi guno emipiira ebiri gye gigenda okuggulawo empaka ez'omwaka guno, nga ku ssaawa 9 ez'olweggulo waakusookawo omupiira wakati w'Emmamba Namakaka ng'ettunka n'Engeye, ate ku ssaawa 1 akawungeezi ku Bitaala omusu gugenda kuttunka n'Ente. Okuyingira mu kisaawe Wankulukuku kwa Shinse 15,000 ng'abato baakuyingirira bwereere nga bulijjo. Bazzukulu ba Nsamba Lukonga abeddira engabi be bawangula empaka ezaasembayo omwaka oguwedde mu mupiira ogw'ebigere, ate bazzukulu ba Kakooto Mbaziira ab'Ennyonyi Nnyange be bannaatameggwa ab'empaka ez'okubaka era omwaka oguwedde. Ekika ky'omutima omuyanja kibakanye n'omuyiggo gwa nsimbi obukadde bwa Uganda 500 ezeetaagibwa ng'entandikwa mu kaweefube w'okukulaakulanya obutaka bw'ekika ekyo n'okukyusa embeera z'abazzukulu ba Namugera Kakeeto. Enteekateeka eno eyanjuddwa omuwi w'amagezi omukulu mu kika ky'omutima omuyanja era Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde yeetabye mu nsisinkano y'ekika etudde ku Butikkiro e Mengo olwaleero. Muzzukulu wa Namugera Kakeete Bbaale Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nti enkulaakulana mu bika by'Abaganda yeetaagira ddala ensimbi eziwerako, kwe kusaba abazzukulu bonna mu bika by'Abaganda okufaayo mu kuzimba ebika byabwe. Tetunaakuzimba kwa tetutandika ekyo kyesaagala kati nganze omuwi w'amagezi g'empase mu Katikkiro ebintu bitandikirewo tuleme kutya. Ensonga ey'okubiri gye tusaana okusaako ennyo amaanyi eyinza okutuyamba okujja mu ssente eziyimirizaawo ekika y'ensonga ya SACCO. Mu Bwakabaka SACCO z'Obwakabaka zonna bw'okuŋŋaanya ssente ze tulinamu mu SACCO ezo ziriyo mu buwumbi ndooza 100. ey'e Masaka mugiraba Buddu CBS SACCO Oweekitiibwa Bbaale Mugera ye ssentebe mumumanyi. Twazimba ekizimbe Meeru, Kabaka yakiwa erinnya Meeru mukiraba. Tulina SACCO Kyaddondo SACCO, tulina Subiro za Mbogo SACCO, tuzirina Buladde eza PEWOSA ezo zonna bw'ogatta. Kati SACCO eyaffe weeri naye temanyiddwa. Lwaki tuba ne SACCO nga temanyiddwa? Ofiisi yayo eri luddawo kyekino okusookera. Ow'omumbuga asabye abataka abakulu ab'obusulya bafeeyo nnyo okulonda abazzukulu ab'embavu ate abakozi okukulaakulanya n'okuwanirira emirimu gy'ekika. Naffe mu bika mu nsonga z'obuwangwa tetusobola kuzikulaakulanya nga twesuluba bye ebyenkulaakulana. Era kirungi nnyo nti mu lukiiko lw'omutaka kuliko n'ebyenkulaakulana ebyennyingiza ensimbi. Ne jjajja akyogedde ekiko kitambuzo kya nga tewali ssente. Anaalamaga Ebbaale tetugenda mu Agusito, yeetaaga ssente. Onootuuka otya Ebbaale onoolya ki onoosulawo. Okwetaba mu lukiiko nga luno weetaaga ssente, teri atambuza bigere kutuuka wano. N'olwekyo ekika ky'omutima kirina okussa omulaka ku byenkulaakulana bwe kinaaba kinaagundiira mu bika by'Abaganda. Nze mu ndowooza yange anaakulaakulana asookera ku ebyo ebimwetoolodde. Toyinza kugenda kunaayiza bintu birala ng'ate olinawo ky'olinawo. Omutaka Namugera Kakeeto Nicholas Kasekende akulira ekika ky'omutima omuyanja akaatiriza amakulu ag'okusiga ensimbi n'agamba nti kigenda kumalawo ebisoomoozo ebingi bye balimu ebitwala ebika mu maaso ebiremesa ebika okugenda mu maaso omuli n'okunyweza ebyemizannyo n'ebyenjigiriza. Ekika kirina okusoomoozebwa okw'amaanyi mu bintu by'okubeera nti
ennyingiza mu kika okalubizibwa nnyo okuddukanya ekika nga ennyingiza yakyo teriiwo kyokka ng'ate ebitwala ssente byo tebivuddeewo katulina ensonga egenda mu maaso nga ey'emizannyo tesobola kuvaawo ebeerawo buli mwaka naye mukibalirire nti ekika eky'omutima nti tekyetabye mu mipiira gya bika ekyo kiba ekintu twegamba sirina na kigambo kyenyinza kukinnyonnyola naye kirungi tugenda kwetaba mu nze ntera okubagamba nti sisobola kuva ku ttiimu empanguzi ate ngende ntandika okufeffetta ttiimu yenyinza okugamba nti ngenda kugigezesa. Yakulira enteekateeka ez'enkulaakulana mu kika ky'omutima omuyanja Dr. Haji Sadara Musoke agambye nti tebagenda kuddiriza mu nteekateeka ez'okulaakulanya ekika kyabwe kwe kuwanjagira abazzukulu basitukiremu. Tulina ebintu bingi nnyo bye tugenda okukoonako oba bye twetaaga okukola. Oba oli awo tukole ebipya ebitakolwangako. Ffe tunoonya byankulaakulana eby'ekika kyaffe tufunamu tutya. Kale n'olw'ensonga eyo tutandise okutema empenda nga ettaka lyaffe ery'emutundwe kale was encroached by some people. Naye tujja kulizza era twabimaze wabula nti obutaleka nga tiri venerable tugateekako enkulaakulana y'ebizimbe bitusobola okusolozaamu ekika kyaffe kibe nga kyeyongera okugenda mu maaso. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Front DF kidduukidde mu kkooti ya Ssemateeka nga kyagala ebeeko ennambika gy'ewa ku mateeka ga Uganda agagambibwa nti gaajolongebwa nnyo mu kulonda kwa bonna okwakaggwa. Ekibiina kya Democratic Front kirumiriza nti amateeka agakwata ku by'okulonda okujolongebwa kyaviirako eggwanga lino okubeera n'okulonda okwekiyita mu luggya okwekiguumaaza era okufa okutaagoberera amateeka. Mu musango ekibiina kino gwe kitutte mu kkooti etaputa Ssemateeka nga kikulembeddwamu pulezidenti waakyo Mathias Mpuuga Nsamba, omuwanika w'ekibiina ekyo Omugalatiya Dr. Abedi Bwanika n'abalala, ekibiina kyagala kkooti ya Ssemateeka erungamye eggwanga ku mateeka gano era kkooti eno eyambe okulungamya eggwanga lino ku ngeri akakiiko gye kalina okukwatamu ebyokulonda. Banna-DF bano bawaabidde Ssaabawolereza wa gavumenti wamu n'akakiiko k'ebyokulonda nga balumiriza nti bateekateeka akalulu nga bayita mu kuvvoola n'okumenya amateeka ag'ebyokulonda n'ag'eggwanga lino olwo bannansi ne balaba akalulu akali kajjudde amavuunya. Ekibiina kino kinokodde ensonga 9 ezirambuluddwa omukulembeze w'ekibiina ekyo Mathias Mpuuga Nsamba ze kisabye kkooti ya Ssemateeka nti eweeko okulungamya nga zino kuliko amagye okwefuga okulonda awatali agakuba ku mukono ne geenyigira ne mu kukwata abavuganya gavumenti, okubba obululu, okutiisatiisa abantu n'ebirala. Ensonga endala ze banokoddeyo kuliko akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okuteekateeka n'okusala constituency mu ngeri esaanidde ebifo ebironderwamu nga Ssemateeka bw'alagira nti bo ne bakola byabwe ebyakontana n'amateeka. Bano era baagala kkooti eno erungamye oba ng'akyali kituufu akakiiko k'ebyokulonda okulemesa bannayuganda ababeera mu nsi endala n'abasibe abali mu makomera okulonda abakulembeze be baagadde, nga kkooti enkulu yayisa ekiragiro ng'ate kkooti enkulu yayisa dde ekiragiro nti bano bakkirizibwa okulonda. Okulemera kw'akakiiko ebyokulonda okuteerawo bannayuganda abali ebweru w'eggwanga n'abasibe okusobola okulonda. Ensonga eyo nagyogeddeko nti ne kkooti enkulu High Court omulamuzi Lydia Mugambe yagiwaako ekiragiro emyaka ndooza ng'ena egiyise nti abasibe ng'oggyeko oyo ali ku w'okufa baddembe okulonda. Ne bannayuganda abali ebweru w'eggwanga basobola okulonda nga balondera ku bitebe by'amawanga gaffe nga bwe bakola mu mawanga amalala. Mugalaba wano waliyo okulonda e Rwanda, mwalaba naffe ab'e Rwanda nga balonda wano nga basimbye layini ku embase zaabwe. Ekibiina kino mu mbeera y'emu kyagala kkooti etaputa Ssemateeka erungamye ku ngeri enkalala z'abalonzi, entambuza y'ebiva mu kulonda okuva mu bifo ebironderwamu okuva ku disitulikiti okubituusa ku National Talent Center gye bigattirwa kubanga ekiriwo mu kiseera kino bikukusibwa abavuganya gavumenti tebabimanya. Ekibiina kino era kyagala kkooti etaputa Ssemateeka erambike ku nsonga y'obumu obwagaana okukola mu kiseera ekyokulonda, etteeka ekibiina kino lyekiyise ery'ekimpatiira mwe bwagulirwa n'okukozesebwa wamu n'ekiragiro ekyayisibwa minisita wa Ssemateeka n'obwenkanya ku lunaku lw'okulonda ng'obuma buno bugaanye okukola.
Ekibiina kya DF era kyagala kkooti etaputa ssemateeka eggyewo etteeka akakiiko k'ebyokulonda mwe kaayita era mwe katera okuyita buli lwabaawo okulonda okulagira abaagala okwesembawo ku bwapulezidenti okukuŋŋaanya emikono 100 okuva mu buli disitulikiti ezikola eggwanga lino. Yamusaba emikono 10 mu district 2 eziri mu Uganda ng'ekigendererwa nti abeere president ng'alina ekifaananyi ky'eggwanga lyonna, naye ekibiina ky'ebyobufuzi kinene okusinga president waakyo kiba kyalangirirwa dda nti kibiina kya byabufuzi akiko ke kamu nti era kirina ekifaananyi ky'eggwanga lyonna, ate okubazza mulimu gwe baamala edda kuba kubamalako ssente nga kubamalira budde. Twagala kkooti ya ssemateeka ekyo ekiyimirize tekiri makulu era ekijjewo. Banna-DF era bagamba nti kkooti etaputa ssemateeka bw'eyamba eggwanga n'erungamya ku nsonga zino, eggwanga liyinza okufuna ku bwerero mu kiseera ekyokulonda lirabe ku kalulu akalimu ku mazima okusinga embeera bweri. Mu mbeera y'emu omukulembeze w'ekibiina ekyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ayanukula abamwogerera nti y'omu ku bagenda okugonnomolwako ebifo ebinene mu gavumenti ya Mwami Museveni eddako. Mpuuga agambye nti talina kye yeetaaga mu gavumenti eno emirimu gy'okukola nti emirimu alina mingi egy'okukola mu ggwanga lino era talina budde bw'ebyo. Bonna banneesiga nti pulezidenti waabwe bakuwadde ekiswa kiramba ate otandika okuzinduka obumpowooko oba onoonya ki ogenda onoonya enkulukuku. N'olwekyo mulimu ogw'okukulembera DF munene, nange obuzito bwagwo mbuwulira, naye gwe mulimu gwenjagala njogereko mu byafaayo nti nagukola. Saagala kugenda ate kukwasibwa ebyalemerera edda si mulimu gwange. Obwakabaka bwa Buganda busabye abakulembeze okufiisa awakadde beewummuzeemu kigendeeze ku muwendo gw'abantu abalwala endwadde eziva ku kukola ennyo. Bino byogeddwa omumyuka owokubiri owa Katikkiro era omwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Rotarian Robert Waggwa Nsibirwa ekalannamu bamunaanika mu Bulemeezi bw'abadde atema evvuunika ery'okuzimba ekifo awagenda okuwummulirwanga abakulembeze n'okukola ensirika n'okutegeka ensirika ekitumiddwa Leaders Oasis. Ekifo kino kiwomeddwamu omutwe aba CIV Source Africa ne CIV Legacy ebiina ebiteeka essira ku kubangula abakulembeze n'okukyusa ekifaananyi ky'abantu kye balina kusemazinga omuddugavu Africa. Bwe mu bukulembeze mirundi mingi twewaayo abasobodde n'okola obuteebalira olumu n'otuuka n'okufuna obuzibu mu bulamu bwo mu bwongo ne mu mubiri kubanga togenze kuwummulako kukakkanako kubaako woogenda n'obeera nga naawe weebeereramu ng'enjogera ennaku zino bweri noga nange leero ka mbeeko nga ndinzekka nga siina antawaanya. Bw'otokola bw'otyo towummula mu bwongo ate obwongo obutawummula n'omubiri gutandika okufuna obuzibu n'otandika okulwala by'otategeera n'ogenda mu basale bagamba nti olabika okola nnyo olabika okooye. Omwanika w'essaza Bulemeezi Dr. James Kyeyune ku lwakangaawo Dr. Ronald Mulondo agambye nti ekifo kino kigenda kuyamba nnyo okusitula omutindo gw'abakulembeze mu ggwanga. Era ng'essaza tubeenyumirizaamu nnyo era tujja bbawo obuwagizi bwaffe bwonna obwetaagisa okulaba nga ebifo bino bikuumibwa bulungi n'abo bonna abanajjangamu basobole okuganyulwamu. Era naffe ng'essaza nga bamaze okweteekateeka obulungi tujja kujjanga tuwummulirewo ate tukole enteekateeka ez'okusobola okutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka obulungi. Nga bwe tulabye nti ebifo bino bigenze bikendera mu Uganda tewali nnyo webiri, kati bwe tubanga ffe mu Bulemeezi tubifunye kiba kya muwendo nnyo eri abakulembeze n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali mu masaza gonna bonna bajja kusobolanga okujja wano baganyulwemu. Akulira ekitongole kya CIV Africa Jacqueline Asimwe agambye nti ekifo kino kigenda kuwewula abakulembeze ku migugu gye beetikka. Ebyo nga bikyali bityo omubaka omulondo wa Parliament wa Bukoto Midwest mu disitulikiti y'e Lwengo Kiyimba Emmanuel yeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okukunga n'okulagiranga abantu b'okulima emmwanyi n'agamba nti omuwendo gw'abantu abalima emmwanyi gweyongedde okuva Maasumoogi lwe yasiima ne yeenyigira mu kaweefube ono. Omubaka omulondo oyo Kiyimba Emmanuel agambye nti okwogera bino asinzidde mu luka gw'empumudde mu Ggombolola y'Endagwe mu kuwa abatuuze endokwa z'emmwanyi esukka mu mitwalo 2,200 n'asaba abantu obutayingiza byabufuzi mu kaweefube ono. Okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
olw'omulanga gwe yakuba mu Buganda ng'akubiriza bannayuganda abali mu Buganda okusosowaza ennyo ekirime ky'emmwanyi. Ssaabasajja Kabaka naffe ab'e Lwengo twafuna omukisa Katikkiro n'ajja n'alambula Lwengo district. Naye okuva bwe yalambula kyawa abantu essuubi okakasa nti emmwanyi kituufu ddala terimba. Abantu beeyongerera ddala amaanyi ag'okulima emmwanyi. Kyova olaba kati n'amakungula geeyongedde. Ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika awangudde engule emanyiddwa nga the Papyrus Global Local Government Chairman and Mayors Award. Engule eno eweebwa meeya asinze okulaakulanya abantu be ng'atabasosoddeemu era n'okulwanirira eddembe ly'obuntu ku ssemazinga wa Africa. Engule eno emuweereddwa mu lukuŋŋaana olumanyiddwa nga the Papyrus Global Mayors Conference and Awards nga luno lwetabiddwamu bammeeya b'ebibuga n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu abasinze okukolera ebitundu byabwe okuva mu mawanga ga Africa agawerako. Olukuŋŋaana olw'omwaka guno lwatudde mu Nigeria ku Palms Hotel mu kibuga Abuja ekya Nigeria era nga lwetabiddwamu amawanga ga Africa 27. Lukuŋŋaana lwatandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokuna omwaka guno era lukomekerezeddwa olwaleero. Amawanga ga Africa gaasalawo okukozesa olukuŋŋaana luno okusiimanga omukulembeze mu gavumenti ez'ebitundu akize ku banne mu buweereza buli mwaka naddala obuweereza obukyusa obulamu bw'abantu wamu n'okuteekerateekera ebiseera bya Africa eby'omu maaso. Ssettendekero w'Obwakabaka Mutesa the First Royal University asuze bulindaalo okuzannya omupiira ogw'akamalirizo ng'attunka n'ettendekero lya YMCA mu mpaka z'omupiira ogw'ebigereeza amatendekero aga waggulu eziyitibwa Pepsi University Football League. Omupiira guno ogenda kuzannyibwa enkya ku ssaawa 9 ez'olweggulo mu kisaawe Nakivubo nga Mutesa the First Royal University enoonya okuwangula ekikopo kyayo kisookera ddala mu mpaka ezo mu mirundi ebiri gye yakazeetabamu. Padde Kiganda Senkungu akulira abayizi ku ssettendekero wa Mutesa the First Royal University agambye nti abategesi beetegese ekimala okuwangula empaka zino era okutuuka ku fayino bawanduddemu yunivasite ekirimaanyi eziwerako mu mpaka zino. Mutesa the First Royal University era yatuuse ku fayino eno ng'ekubiddwamu omupiira gumu gwokka ogwagikubwa Bugema University. Gavumenti ya Iran eddaaki yennyudde ewaddeyo ebiteeso byeyagala bikubaganyizibweko ebirowoozo mu nteeseganya ez'okuzikiza olutalo Amerika lwe yabawakulako. Amawulire gano agazizza essubi mu mitima gy'abantu galangiriddwa gavumenti ya Pakistan yakulemberamu enteeseganya zino ebadde ekubirira Iran ekkirize enteeseganya ez'okukomya olutalo. Wabula gavumenti ya Iran tennabaako kyeyogera ku mawulire agafulumiziddwa Pakistan ate nga ne gavumenti ya Amerika tennavaamu kanyego.